okumanya we tuli olina kusooka kumanya gye tuvudde bw'omanya gye tuvudde n'omanya gye tulaga bw'oba olwaliro mbadde nyina omuntu omu gwe mbadde njogera naye alina ekintu kyaŋŋambye naŋŋamba bw'ati bwe tutamanya ebiri mabega tetujja kutegeera we tuli na we tulaga mu maaso nyampadde ekyokulabirako nti akasaale omuntu akuba akasaale omukubi w'akasaale omulungi bw'amala okukwata omutego gw'akasaale bw'ati n'akwata akasaale n'akateeka mu luwuzi luno n'asika azza emabega bw'ati gy'akoma okukaleega ng'akazza emabega gwakata gye kakoma okugenda ewala era ge maanyi gaako amaanyi gaako gava mu bbanga lye kamala nga kadde emabega kati bw'okata bwodde empola kajja mpola ne mu byobufuzi bino bwe tutamanya mabega gye tuvudde bye tuyiseemu kyova olaba ba Museveni batudaivatinga nnyo tuleme kumanya politics ne history wa Uganda bafuba nnyo tusomesa bihistory ebyamawanga amalala simanyi byani yes ebyamalala tubisomeko oba tubisoma naye history wa Uganda Museveni yajjawo political education ng'akigenderedde kuba tayagala tumanye kati mpuuga bw'otunuulira amendment zonna ezibadde zijja mu ggwanga Uganda Museveni z'akoze ng'azireeta kubeerako ennyeebwa waliwo ebiseera Buganda we yali ey'amaanyi nga politics wa Uganda atambulira nnyo ku Buganda region and Buganda kingdom Museveni bwe yali aleeta amendment ey'ekisanja mwalimu privileges za Buganda omuli simanyi regional tier simanyi central government simanyi kabaka aweebwe emitwalo obukadde 5 buli mwezi naye ng'ayisaawo kujjawo term limits juzi bwe yabadde ajjawo age limits olw'okuba abantu abaali bavunaanyizibwa baali babaka ba palamenti nga be bakimala be bakiggusa n'abateerako kiri kye nkugambye nti bw'oba otega enkima ye enkima ogitegesa menvu kuba bw'ogitega ennyama enkima terya nnyama kati bwe yali ayagala okugjawo juzi age limits yateekako ababaka ba palamenti emyaka 7 era n'abakwasa ye n'ayitawo kati olwaleero politics yekulungulira ku bavubuka kubanga Mengo administration yajjamu omutima gwa Buganda negujjamu Buganda tekyatiisa mu byabufuzi era tewakyali nsonga yetoololerwako byabufuzi ng'esinziira Mengo awo tujja kugendawo mu maaso awo wendaga kuba kyenjugira nkimanyi kati olwaleero bw'oba okola ebyobufuzi otagetinga ki otagetinga nup n'otagetinga abavubuka kuba kati be baliko namuziga be balina enziga oba namuziga etambuza politics wa Uganda bavubuka kati buli lwe baleeta amendments Museveni akola ekintu n'abalumya ennyonta bw'abalumya ennyonta n'enjala n'abalaga nti kyabaleetera kiwonya enjala ebaluma oba ennyonta ebaluma kati ne mutunuulira ekyammwe nga mukyammwe akweseemu ekiki mugenda okumaliriza ng'ekyammwe takibawadde naye ng'ekiki kiyiseewo mpuuga tali yekka nti mpuuga yayagala okuleeta amendment kubanga bamanyi nti enjala y'ebyokulonda etuluma kakati ebintu by'okulonda omuli amagye okubeera mu kalulu era kye yakulembeza omuli omusimbi omungi ogulemesa abalala okwesimbawo oba oliawo abasobola ebyobufuzi omuli abaana baffe abaasibwa mu kalulu ka 2021 omuli abaabuzibwawo abattibwa abataliiko malaalo kati mpuuga ne ttiimu ya mpuuga basoose kutuula ne bamanya kati twagala kutega ki nti twagala kutega nkima nti kati tugende n'enkota y'amenvu
bw'oba yagala okutta enkima okwata eryenvu n'olyabuluzaamu wakati n'oteekamu firadani n'olizaawo n'otwala enkota y'ettooke nga nnamba naye enkota ye gundi akakota k'amenvu nga kalamba naye nga munda amenvu ogataddemu firadani kati enkima y'olujja etuuka esusanga erya nga temanyi nti erya firadani ye eraba menvu edda bwe batyo bwe baakolanga enkima byenjogera mbimanyi kati mpuuga eyo ttiimu erimu Museveni erimu Mao owa Constitutional Affairs Mao Minister wa Justice and Constitutional Affairs Mao erimu mpuuga gwe bakiwadde akikulembere erimu Mayiga yennyini erimu omuwi w'amagezi Sseggona ne Kalugire mukoddomi wa Museveni ne Kiryowa Kiwanuka Attorney General kubanga balabye nga bwe binaayita ewaabali bannayuganda bajja kukikuba nnyo kati mpuuga ng'amaze okufeedinga ate ng'abadde jjukira mpuuga baali bamubulandinze asigale nga wakitiibwa nga wamaanyi mu nuupu naye ng'akola interest za Museveni mu kibiina akirire munda naye olw'okuba omulembe guno gwo mulala ne gumukwekulayo ne gumugjayo ne gumuteeka ku ngulu baagala omuddamu omukomyawo mu mitima gy'abantu kati baamuwadde enkota y'amenvu agende eri enkima kuba zaagala menvu kati mpuuga azze n'ebigambo ebirungi byempisa enkota y'amenvu naye nga munda mulimu firadani buli lyenvu baalitadde firadani shuwadiru buli lyenvu lye tugenda okulya ku menvu ago togenda kulama uli ekiki bakoze abavubuka bakwatibwa nnyo 221 babonyaabonyezebwa mpuuga akulaga nti kati ogenda mu kalulu tusooke tutereeze ensonga eyo ate gavumenti esesemebe yakwata n'abaabuzibwawo eryo lyenvu ddamba liryawo nange mpulira ndyagala oddirya owulidde nange mpulira ndyagala era omulabira ddala nga yayogedde ekintu ekituufu n'agamba amagye gakola ki mu kalulu poliisi emala lwaki esente nnyingi mu kalulu eziremesa atalina sente naye nga mukulembeze alemu okwesimbawo eryo nalyo lyenvu liryawo lirimu firadani ekirala agamba mu sensasi ewedde abavubuka be basinga obungi lwaki abavubuka abasinga obungi mu palamenti balina ababakiikirira bana bokka bateekewo direct seats ebifo ng'ebibiina by'obufuzi ebiri registered bironda abavubuka direct ne bajja mu palamenti agamba bagaziye palamenti ebeeremu ebifo by'abavubuka ebiri wakati wa 45 kubanga ye constituency esinga obunene mu ggwanga Uganda constituency y'abavubuka eryo lyenvu lirimu firadani Museveni bwe yalajjawo age limits juzi yatugamba bw'ati omwana ayinza okubanga mwana mutonga wa myaka 2-25-18 naye ng'alina ID asobola okukulembera gundi eggwanga twamusibirayo bwe twateeka emyaka nti abeere 4 n'agamba tujjawo age limit waggulu tugijjawo ne wansi ng'akulaga si ye beneficiary yekka era okukikulaga nti si ye beneficiary yekka ne baleetayo Katumba oye omwana omuto ne bamuleeta naye nga Museveni yamufandinze suru Balamu Barugahare n'agenda n'anoonya Katumba oye n'amuleeta n'amufacilitatinga okukulaga advantage y'okugjawo age limit ku myaka egino egya wansi kubanga gyali gitandikira simanyi ku 45 okitegeera kakati Museveni akikulaga nti buli kintu akuteerako ennyeebwa naye bwe yamala okukikola bw'atyo n'agamba nti n'omwana ow'emyaka 10 ow'emyaka 2 naye yeesimbewo wabula ne bagenda mu electoral commission ne bongeza ssente za registration candidate zalina okwewandiisizaako ate ne bajjawo electoral commission ze yali ewa candidate okukola campaign ne bazijjawo kati kitegeeza gwe ow'emyaka 18 baba bakuggyemu tekinikale
kubanga emiliyoni simanya 24 ez'okwesimbawo simanya 4 onoozijja waggo w'emyaka 18 oba ow'emyaka 2 toyina wonoozijja ovuddemu naye ne bw'ozifuna n'oziteekayo ate eza kampeyini nazo gwe zenoonyeza kubanga luli nga bakuwa emmotoka ne bakuwa amafuta ne bakuwa ne ssente ezikugira ebintu ebisookerwako kati ne babijjawo kati ne wano Museveni aleese empuuga njagala mbikukompeyalinge ku biyise n'ebiriwo otegeere ani mpuuga atuleetera ebintu ebirungi byolabanga birungi enkota ya bbogo yeyengedde bulungi ogirabanga eyengedde bulungi tusobole ogirya munda waakyo amendment ze baagala okukola ku luno ziizino baagala kulondera pulezidenti mu paalamenti baagala tulonde babaka ba paalamenti ekibiina ekisinza obunene ekisinza ababaka ba paalamenti kyekiba kiwangudde entebe pulezidenti geno waakyo yaba pulezidenti w'eggwanga Museveni akonsetuletinge kukubbira babaka bululu kubanga Museveni takyalina maanyi gazunga ggwanga lyonna mwamulaba juzi akalulu akawedde yatambulanga ne muwala we si lwakuba yali ayagala atambule naye muwala we ye yali alina amaanyi ng'abeera akutte ku taata we kubanga bwe kyali badde ekyo Museveni yanditambuddenga na mukazi we naye ne mukazi we naye atambula abambaga alinga omwana ayiga okulungi okutambula ayuuga alinga balugwa alinnyo omutuba kati bonna tekuli asobola kuwanirira munne ku mukazi n'omusajja n'aleeta muwala we n'atambulanga naye okumunyweza kati kiyiseeko emyaka 5 juzi Museveni yalabiseeko aweebuyukwe waliwo essomero ly'amagye yagenzeeyo nga waliyo omukolo yagenze akutta omuggo ng'alina omuggo gulinga ogw'eswaga naye agusimba kuba takyalina maanyi kati ennaku ze bateekawo ez'akalulu buli lunaku erina okutambula disitulikiti 3 ennyonyi emukola bubi tasobola kubeera nnyo mu nnyonyi eyo agyeraliikirira kati ate ne wansi naye ate alina okutambula disitulikiti ku disitulikiti alina obuteebaka alina okukola bino alina osisinkana bano kati ebyo takyabisobola kati ayagala yadde mu comfort zone kati fenna bwe tunakkiriza nti twagala electoral reforms ezigenda okukola mu 2026 akawaayiro akakulu ke baleese naye nga bakakwese firadani gwe bakwese mu lyenvu kwe kulondera pulezidenti mu paalamenti bino ebyabaana bajja bibawa era mpuuga agenda direeta badibeitinge ku fulo ya paalamenti gavumenti yeetonde eta abaana abali mu makomera oba kubakompasetinge bakompasetinge era mulabire ddala nti mpuuga akoze naye nga bo kye baagala omupiira bamaze ogukuba munda mupiira ki pulezidenti wakulondera mu paalamenti kati Museveni azimbe structure ziri naye fasta wala badde ebigere bye ate mwenga gundi muli mabega ne gundi awo fenga twayiseewo dda now kakati byonna bajja bikola bwe banaamala obikola basasule bye basasula naye nga bo kye baagala kulondera pulezidenti mu paalamenti kati Museveni akwate structures ze ziri nakugamba buli ekereziya weeri structure ya Museveni buli kanisa y'abaprotestante weeri structure ya Museveni structure z'abalokole structure za Museveni kati ebyo bw'obivaako alina akabano k'abamayumba 10 buli mayumba 10 galinwa agakulira mu awa report ya Museveni kati alina viso kitegeeza village intelligence officer village intelligence officer bwova ku village ogenda ku parish alina piso parish intelligence officer alina giso gombolola intelligence officer diso district intelligence officer
ezo zonna structures jukira juzi yalonda alina ba RDC n'abamyuka naye ate naddamu n'alonda abamyuka ba RDC buli district erina ba RDC bana kati ezo zonna structures zamuyambako kubba kalulu akaba MPs bamakinga sure nti NRM yesinga ababaka mu parliament jukira ekyo yakikola n'akimala kubanga ebintu byabwe babiteekateeka yasooka n'ategeka kiri ekyaba RDC muno mwe yalondera kisa ky'amabina ono yakunama buli RDC n'amutegako abayambi 3 kyokka abadde alina deputy naye n'amuteerako n'abalala 3 kati abo be bagenda okukola byonna ebisoboka okulaba ng'omubaka wa NRM yayitawo ku buli kitundu batuuke mu parliament nga NRM yeyina ababaka abangi era Museveni akikola kubanga bwe mutuuka mu parliament obanga mwagudde eddulo obanga ababaka oyina batono ofunayo ekibiina kimu ne mukola alliance ne mwegatta nga bwe byali mu nkaaga nga bwe byali edda mu gyenkaaga waliwo bagamba UPC yakola alliance ne kabaka yekka ne basobola okusinga DP ababaka ne bakola alliance ne basobola okufuga government oluvannyuma Obote ne yekyusiza Ssekabaka Muteesa kakati Museveni tasobola kukikola nga waliyo kola alliance mu parliament ekyo bw'oba oyagala okukimanya nti Museveni byonna abiringizaamu genda okebere kati olwaleero ababaka ba parliament nga bwe bali ababaka ba parliament nga bwe bayimiridde Uganda erina regions ez'enjawulo erina Central erina Western region erina Eastern region erina ne Northern region erina regions 4 region zino 4 Museveni yakikola bwati ababaka abava mu Western Uganda yokka region yemwe ya Western Uganda ababaka abavaayo bangi okusinga ababaka abava mu region z'esatu ezisigadde noonya bukakafu bwakyo wano kuba byonna mbina wano mwaka ivu yange nabadde saabitegese naye njagala binoonya wano nsobole okubiwa abantu nkimanyi bangi ababimanyi naye ate waliwo era n'abatabimanyi ng'agenda kusooka biwulira omulundi ogusooka nti Museveni yakikola nga n'olwaleero ne bwe kubeera okumugjamu obwesige leero mu parliament ababaka abava mu Western Uganda be yakakasa nti yabaleese abasiponsarinze mu buli kimu era nange evidence nange musomba nginako copy oginako copy bw'ogatta regions zino 4 ababaka baazo bonna bwe beegatta wamu tebasobola kuwakanya kiteeso ababaka b'omu Western Uganda bokka kye basazeewo kubanga bwe bagenda mu kalungu aba Western Uganda bassa kimu bokka regions 3 ne zibawakanya bwe tugenda mu kalulu Western Uganda etuwangula ffenna kubanga ababaka abava mu Western Uganda bangi okusinga ababaka abava mu regions 3 zonna ng'ogasse Buganda region n'ogatta Eastern region n'ogatta Northern region Western region emu etusinga ababaka noonya evidence eyo nyina wenkalina naye sinabakatuukako kuba nina ebintu bingi nnyo mu gundi yange wano Mukama ampe ekisankalabe so ate sisobola kuyimiza program nga bwenkanoonya ngenda kanoonya nga bwenjogera so kati Museveni bwe tugenda mu kalulu ak'okubanga tulondera mu parliament effujjo lyonna agenda kuba alina ddikolera wali mu kalulu k'aba MP jjukira akalulu k'aba MP tuba tetugenda kubeera na nsonga etugatta ku national level tugenda kuba tulwana constituency ku constituency kati olwo olutalo luba terugenda ku international level
luba terugenda ku international level nga bwe munaatambula ne muteeka focus ku kalulu ka Museveni ne His Excellency Kyagulanyi ne mulaga ebiriyo ne mukompeyalinga ne mukola ki ne kisobola okusitula ensi yonna eteeka amaaso mu ggwanga Uganda. Museveni bebe nayagala kubibypassinga tugenda okutuuka mu parliament nga NRM erina ababaka nga mwabasigadde mwenna ne bwe mwegatta mukola alliance temusobola kusinga NRM babaka era Museveni addemu atukala kate mukawaayiro kali nti awangudde yakitwala kyonna. Okitegedde tugende mukawaayiro nti awangudde yakitwala kyonna. Mbadde njagala evidence eyo naye embuze kuba saasobodde kugiteregeka mangu entomeredde wano naye erabika embuze sisobola gituukako mangu. Okayina waawo okatusomereko flashlight sebo. Halo akantu ako kayina kawo flashlight wabula flashlight networkayo nno naawe sebo now no just it's not sikaina one direct nenga maybe so look at I can put njaga kwa screenshot nikateke ku page bajja kasanga kale umaliza kwa hiyo point tugendeka ku point ina agate kafeka twale missing. Yes kayina naye kirabiko kannemyo okulaba amangu. Now kati Museveni ekyo kyayagala okukola naye awadde empuuga ebigambo ebirungi mpuuga gyayogera ebigambo nga ffenna tukkiriza nti ffe tubifunamu. Mpuuga aleese ekintu nga bw'okitunuulira atuteekamu fikisi nga tulina nkugambye empuuga atulowoozezzaako agambye abavubuka baweebwa ebifo 50 oba 40 ng'ebyo dayirekiti by'abavubuka okugenda eri abavubuka bajja dayirekiti beeteeseza ensonga zaabwe nga mpuuga akulaga nti akulowoozezzaako nnyo ebyo byonna babyagala wano. Lwaki ku luno politics agenze eri abavubuka? Kubanga abavubuka bazuukuse nnyo baagala kukola ku nsonga zaabwe. Kati bwe babategeera envu ery'ebifo 50 kitegeeza mugenda kulwanira ebifo ebya 50 mukubaganira ebyo ebifo 50 Museveni ayiseewo kyayagala okuyisaawo. Eyo nnyebwa era bannayuganda temukkiriza wano tulina okubeera nga tugamba Museveni avaako leero. Ffe twasooka Kenya okulonda. Ffe twalonda 2021 Kenya neeronda 2022 era mu Novemba ono pulezidenti waabwe lwabadde agenda okuweza emyaka 2 naye tebamulinze ne bamuggyako kuba banyigiriziddwa naye ate ffe tunyigiriziddwa nnyo okusinga Kenya. Nga Kenya bwetalinze kalulu naffe tuyinza obutalinda kalulu. Amakubo weegali gonna mangi agasobola otutuusaayo bwe tuba baakukyuka boba baakukyusa buyinza nga n'akalulu lyerimu ku kkubo naye ate akalulu nako Museveni akeeteekerateekera nnyo okusinga kati. Kiti kye tuteeseteese okukola mu kalulu kye tutasobola kukola kati. Bw'ogamba nti tusitukire mu kalulu tumuyiikire nga tumubanja akalulu kyemugamba aka 2021 yakawangula. Era omusaayi ogwayiika 2021 tugunaazizaawo Museveni atusinze ogwo gugenze tugwerabire. Kati nga tugatta ebyali mu kalulu ne tugatta bye tulimula kati kambabuli ya Uganda neemala esituka kati Museveni tuba tumutadde mu dairema waayi ekintu kino kyabadde Kenya. Museveni alina okuzannya demokrasi okupretendinga okulaga kubanga Kenya yalaze nti yate mu demokrasi eri wagguluko. Kati ebyali Kenya bwe bisituka kati era kyova olaba messages ezaakwatibwa wali ba Museveni ze batandise okuimplementinga
bali ku Twitter space bali mu kutukakasanga bwe baagala okutusisinkana twogere ku byenguzi. Speaker yagambye tukole WhatsApp group tumuteekemu atunnyonnyole. Nga Ruto bwabikoze methods ezimu batandise okuziimplementinga wayi bawulira ng'ekiri Kenya kisobola okujja Uganda. Kati bo kye bava bongera diversion ku diversion bampuuga bali mu kutwala Uganda mu kiseera ekizibu. Bwe munakkiriza etteeka eryo okuyita erya amendments za electoral reforms mbakakasa tugenda kumira eddobo. Waliwo ekintu kye bayita ekyambo. Ekyambo kye kintu ekiramu kye bateeka ku ddobo. Bakiteeka ku ddobo nga bakikwese mu ddobo ne basuulayo ensonzi nga nnamu nebeera okonga ekola bweti ng'erwana bweti. Empuuta bw'erengera ensonzi yo nerowooza mbu ensonzi nnamu. Empuuta nejja nejjeekwata ensonzi bwehe negirya egenda okukola bweti okuvaawo ng'eddobo ligiyitamu n'empuuta tevaawo. Mugeze mukwate eddobo lya mpuuga temukubanga ku simu yange. Tugende ku nsonga endala. Okay, nsumba tuanza tuyanze kwebale nnyo that analysis ate atukwebaza. Nja kusaba points zino ezirako ndoza tugenda kuzitamu oba lukwakwayo oba bakigamba semanyi kuba nti daba akati katutte emisinde tumalirize tusobole okulaba ebice ebigenda mu maaso naye nga mukulembeze his life in it. Gulu and people totally they've welcomed him very well, so we're very new for that analysis. Tugende ku point tuza points bbiri. Eno ye Kenya tujja tupa mtu katono naye nga njala tutunulire ebigenda mu maaso mu Buganda omuli abataka bano okubaziza oluvanya bagenda tebalaba mutanda naye ate kigamba nti no bakwatibwa mu ngeri muba endala naye nga twetaaga tupemuko ku tooki lwaki tebafuna chance eraba omutanda. N'ekyokubiri njala twoyogereko ku kati omukiro wa Mayiga yalabye yasinkanyeko abamagombolola into these versions. Ebintu bino gokubiraba otya era kyekimu ku point ojja kikola mu summary bikola lwaki Uganda they're not buying the ideal you are celebrating amatikirago amazalibwa gomuntu ya coronation 31st of June celebrating omutanda watali. Why should people celebrate omutanda watali? Instead if already postponing netugamba please next time we not celebrating July 31st. Why should we not celebrate or why should people celebrate at this particular hour? Hand over the mic to you, sir. Okay. Nga sinagenda ku point eyo ngenda jogerako nayo kansooke akantu kakano nkalabye. Ababaka b'omu Western Uganda bokka Western region bali ababaka 207 270 abava mu Western Uganda region yokka 270. Ababaka abava mu Buganda bali 91. Jukira mu kubala abantu eva buli babala abantu Buganda yebesinga abantu n'olwaliro ye yasinza abantu milioni 10 zirimu Buganda region. Wulira wano Western Uganda eina ababaka 207. Central region which is Buganda eina ababaka 91. Eastern region eina ababaka 84. Northern region eina ababaka 84. Bwogatta ababaka aba region zine 3 Central, Eastern ne Northern baina ababaka 256. 256. Western Uganda eina ababaka 207. Otegedde nti Museveni akola ekintu nga akikulembedde nga alina ensonga kubanga amanyi region esatu zino zisobola okukola alliance nezikola alliance nezigamba tumwefuulire tumugjewo mu mateeka yakikola nga asigala ye yasinga ababaka abangi. Ekyo mbadde nzijuliriza kiri kyenjogedde eri ku point eri gye tubaddeko.
Now tugenze ku point eya Buganda. Point ya Buganda, contradictions mweziri nyingi, versions mweziri nyingi oba theories ezenjawulo ku nsonga y'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Simanyi oba abo ku YouTube kwemuli oba temuliiko, naye ndabanga abaliko, I don't know. Naye katugende mu maaso olw'obudde. Ensonga ya Buganda kyeberedde enzibu nti abalya Buganda bali mu Buganda mwennyini. Kyanditubeeredde kyangu okutaasa Buganda Kingdom, kyanditubeeredde kyangu okutaasa Ssaabasajja Kabaka, naye kitubeeredde kizibu okutaasa Ssaabasajja Kabaka kubanga ababe bennyini be bali mu kumulya. Abataka batambula. If social media ye yaleeta awareness ku nsonga ya Kabaka, in fact senga tetumanyi kifa ku Kabaka. Ebye Namibia byonna obulwadde social media, okujjanjabwa social media, okuwambibwa social media, okutwalibwa Namibia social media. Abataka bwe baawulira nga tubakutte entege n'amagulu bateekawo embeera mbuno bagenze kumulaba. Batuukeyo ne bazungazunga balemereddwa, ebiri munda babakutte era bakomawo oba olwaleero ekiro mu ngeri ya deportation. Bagenda kuba deporting olwaleero okubajja Namibia oba deporting obakomyawo kubanga Namibia bagenda tebayina biwandiiko na bukakafubula ba Ssaabasajja Kabaka. Wabula Mayiga yali mu Buganda ayongera okukakasa Buganda. Bateekateeka emikolo egya lubaluba gye bataateekateeka nga Ssaabasajja Kabaka mulamu. Babadde mu mipiira, simanyi okugulawo egy'amasaza, tuba tuli awo omwoleso oguli eruweero, tubadde tuli awo omwoleso oguli mu Lubiri, kati ate waliwo ogugenda okubeera e Buddu, waliwo okusisinkana ab'amagombolola. Emphasis yaabwe yonna eri ku structures za Buganda n'abantu ba Buganda mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka aliko theories ez'enjawulo. Kaakati tugezezzaako okuleeta amazima kungulu naye bongera gatemerako ttaka. Naye olw'okuba baali bw'olaba sayizi yaabwe, enkula yaabwe basajja bakulu mu myaka, basajja abaweebwa ebitiibwa, be batuulidde amazima g'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Era ne bafuba nnyo okutanishinga amannya gaffe ne bagamba mbuffe twenoonyeza byaffe tuli mu kwonoona Buganda. Kati ffe tetulyangako kyamisana mu Buganda. Bwe bagamba mbuno ffe twagala kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka, ne bwe mba nga ndi mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka oba Buganda, sisuubira nti nze wire nnyina kapasite esobola okgenda ne neetunga mu Lubiri oba ku ttaka lya Buganda nti oba kuliko ekyapa kya taata wange oba ekya jjajjange. Naye bamayiga be bali mu kutattana Buganda kuba balina interest, obugagga bwabwe bwonna ne future yaabwe bagizimbidde ku Buganda. Era abo we bali tebaagala kuvaawo kubanga okubonaabona kwa Buganda bwe bugagga bwabwe. Kati bwe twabyogera ne bajja ne bakonfaminga nti Kabaka ali Namibia naye nga si be baatugamba. Juzi ne bafulumya akatambi ne batugamba Ssaabasajja Kabaka ayogeddeko eri ensi. Ssaabasajja Kabaka n'abeera mu mbeera bw'eti esobola okwogerako eri ensi yonna emulabe. Lwaki Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa? Lwaki agaanibwa okusisinkana abataka abataano abagenza omulaba ng'ate is in position okutuula ensi yonna emulabe ku mitimbagano? Musawa y'emu nga baganya abataka okugenda omulaba, Mayiga n'atuuza ab'amagombolola bonna n'abayita n'abatuuza ku Muganzirwazza, n'alyoka yeebositingira awo n'aseka obuseko obw'ekirogo, obuseko obukudaala agezako. Bw'otunuulira Mayiga by'akola ali ku pressure.
Embere kutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultancy and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any gig registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akeede mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.